abadde munnamaje era nga aweereza mu bifo ebyenjawulo mu ggwanga General Moses Ali wafiiridde. Getuwuliddeko ate era getutannabakakasa ge gajjajjawo Obuyisiraamu Omulangira Nakibinge okuba nga atuuse mu kifo kino era nasinkana ab'eŋŋanda za Moses Ali, General Moses Ali avudde mu bulamu bw'ensi olunaku olwaleero. Mpozi Semba kyekirala kyenyinza okugamba nti General Moses Ali y'omu ku bannayuganda b'oyinza okugamba nti balabye Uganda ng'ekyukakyuka okuviira ddala mu biseera by'abafuzi b'amatwale. Ono nga nzaara ya district eya Adjumani yayingira ebyobufuzi mu myaka egy'enkaaga awo n'afuuka n'agenda mu magye era nga yaweerezaako mu gavumenti ye yali president wa Uganda Idi Amin Dada ng'eno yali yasooka kubeera minisita avunaanyizibwa ku by'ensimbi n'okuteekerateekera eggwanga. Ate oluvannyuma n'afuuka minisita ow'ebyobulambuzi. Wabula ebyo byonna yabikolanga ng'ate era ne mmagye agenda alinnya yasomerako mu Isirayiri era nga yafuna obwa cadet. Wabula nga bw'omanyi ebyafaayo bya Uganda nti gavumenti ez'enjawulo mu biseera ebyo zaabeerangamu omuyaga ogw'amaanyi era omuyaga ogw'amaamulako Idi Amin Dada tegwamuleka. Wabula nga n'ebyo tebinnabaawo ate yali afunyemu obutakkaanya ne munne Idi Amin Dada ekyamwaliriza okudduka mu Uganda n'agenda mu ggwanga erya South Sudan mu buwaŋŋanguse eyo gye yakolera ekibiina ky'abayeekera ekya Uganda National Liberation Front nga ekibiina kino kyalwanagana ne gavumenti naddala eya Milton Obote era nga Idi Amin Dada tanaba kufuga Uganda mwaka gwa 1970 Ali yamuyambako mu kuvuunika gavumenti ya Milton Obote mu mwaka ogwo mu kiwandiyise kudita mu Lungereza. Omukulu ono yaliko Ssaabaminisita wa Uganda ow'okusatu okuva mu mwaka ogwa 1989 okutuuka mu mwaka ogwa 1991 era nga yali yaddirwa mu bigere Abumayanja era yakolako nga amyuka Ssaabaminisita w'eggwanga asookera ddala okuva mu mwaka gwa 2016 okutuuka mu 2021 era n'asikizibwa Rebecca Alitwala Kadaga. Wabula ku mulundi guno newankubadde nga y'omu ku bantu betuyinza okuyita aba statesmen ababadde mu ggwanga ku mulundi guno teyaweereddwa kifo kyonna mu kabinenti ey'ekisanja kino olw'ensonga era omukulembeze eyali mukama we yategeeza nti engeri gy'abadde omukosefukosefu. Getulobyeko amatonotono galaga nti Moses Ali yaleeteddwa mu ddwaliro oluvannyuma lw'okufuna obulwadde bwe batannaba kwogerako wabula embeera n'etasobola kutereera nga kigambibwa nti yagenze mu koma embeera omuntu gy'abeeramu nga tamanyi ibiri ku nsi okutuusa olunaku olwaleero ku ssaawa nga 10 ezigwamu omukama bwamujjuludde mu bulamu bw'ensi eno. Ebyafaayo bya Moses Ali mu kuweereza Uganda n'okuzza obutebenkevu mu bitundu by'amambuka g'eggwanga ewali entalo naddala oluvannyuma lw'okulwanagana okwaliwo ebyo byonna bingi ebigenda maaso era nga tusobola tujja kuba tubibabuulira mu maaso awo kubanga bingi nnyo y'omu ku bantu abaweereza eggwanga Uganda kw'ossa n'abantu b'omu mambuka okulaba nga baddamu okufuna emirembe oluvannyuma lw'obutabanguko obwali mu bitundu ebyo. Byampuna naye ng'omubbi wa mu nnyumba sirina bwe mbuuza ku bantu kubanga njakozesa lugero lw'Abaganda nti otuuse ewaka nga bakaaba nga ate obabuuza nti omulwadde yasuza ati. Bannange mwasuze mutya buba bubi buba bubi ti omulwadde yasuza atya naye ng'olaba miranga nakwaziirana kabonero akakulaga obulazi nti oli aba yakoze eki kati bw'obabuuza nti omulwadde yasuza atya banga abakudaalira kubanga akabonero k'osanzeewo kakulaga maziga meere kimbeera yatabusedde. So tusaasira bonna batali mu mbeera nnungi. General Moses Ali aweereza mu gavumenti ebbanga ddene yaliko omuyeekera n'ebintu ebirala bingi so twagala okumusaasira n'okusaasira famire ye nje bukyagenda mu maaso mbadde ssaawa zibadde nga 11 ez'okumakya nenfuna amawulire nti baasi ebadde etambuza abayizi
somero liri kamuli eyo eyingiridde kirole ky'ebikajjo era abayizi bangi bakoseddwa bya nsusso sinategeera bameka abafudde kati nakyo kibiri sikitegeera bulungi kigenda mu maaso nina omwana kwenda student ng'agamba ate ono yabadde abeesunzo basuula kabenje sikitegeera naye okusinziira ku mawulire ge naakafuna agalaze nti omugoba wa bbaasi abantu baamulabudde ne bamugamba nti wano wooli wa bulaba ate bbaasi nfu kubanga bbaasi yabadde envundu si nkadde naye envundu era yakanikiddwa emirundi egisoba mu 5 ng'akanika bweddamu nti kati abantu b'omu kitundu ekyo baalabye ng'agenda akanika ne bamugamba nti afe wano tulina abantu abamanyi ekkubo lino kabavuge ebbaasi eno bagituuse wansi eri abaana babatuuse eri wansi gw'obasanga eri awateredde ogende abaga nti nze nja kugyekwatira ndi makanika bbaasi nze agitegeera okukakkana amakoona gali bwe gati yes mazibu y'ensonga lwaki abantu bali babadde bamugamba kife tumanyi wano oba okitegeera kubanga kyobola njagala gamba amasomero nti kubanga tuwaka twaziweze nga gavumenti naye singa zinaaba zikomyewo kuba zijja kuddamu zikomyewo olw'ensonga nti abaana bagenda ne basoma ebintu ebyenjawulo nti ekisooka mupangise ebbaasi naye ebbaasi gye mupangise ekisooka ebeere ng'eri mu mbeera nnungi mugedemu ne makanika ekyo nedda ng'eri mu mbeera nnungi nga bbaasi mpya kuba nabalina zi bbaasi zino eza bulijjo ekyokubiri nga bbaasi gye mupangisiza duleeva avuze yeyo luutu kwavugira katugeze mugenda Kaseese nga duleeva wa bbaasi eyo gye mufunye gye babawadde nga kampuni ya bbaasi ng'avuga eri ekkubo buli lunaku abalimanyi yes alitegeera awo byamanyiwo wano waliwo hamusi so kakati tosobola kusanga bizibu manyi kapikyolo eringa bw'olaba Kabaale Kabaale eyo erina ensozi nti enguudo ziri mu nsozi bazirima nga ziyita wakati mu nsozi naye bbaasi bwegwayo oba emmotoka negwayo era mwabatera okugenda e Kabaale bwe mutuuka mu bitundu ng'ebyo n'oyimirira n'olengerako wansi eyo emmotoka zaagwayo naye tosobola bbaasi ng'eyo singa yaguddeyo tewali mwana n'omu gwe bandisobodde kujjayo oba okitegeera nti emmotoka ezaagwayo tezaggyibwayo n'abaalimu tebaggibwayo babavaako buvi ne mukumalumbe nti oli yafa kubanga ne gavumenti erina kapasite bakola ki ebajjayo so nti ne kapikyolwa bweri nti bitundu bya nsozi kati okufuna omuntu atamanyi kitundu ekyo n'akivuga kiba kya bulabe nnyo eri abantu babaavuga oba okitegeera so embeera eyabaddewo yatwennyamizza yabadde ya kiyongobero nnyo ate mu wiiki emu ne tufuna obubenje kumpi obubenje 4 obwa bbaasi kakati ekintu ekyo kyetaaga okwetegereza ekirala nti neweebanga essomero lirina bbaasi naye nga mufunye ruutu empanvu musobola okugenda mu bana abalina zi bbaasi ne mubapangisaako duleeva yekka zino za linki zino za grobo ne mugaa nti mutupangise duleeva atuvuge abaana bagenda ennaku 2 bagenda kapikyolwa mutupangise duleeva amanye kapikyolwa bbaasi yaffe empya naye mutupangise amanyi ruutu eyo bamanyira amakubo ne baba avuga bbaasi etaliiye kuba nange bwe nkuwa emmotoka eyange osobola ovuga n'ogenda gy'oyagala n'okomawo kubanga ebitundu mwovugira bw'oba tobitegeera kikukaluubirira nnyo kubanga bintu bingi ebiba bigenda okujjawo ekirala nti mulabye bannayuganda kye mbadde njogerako ekyobulyake n'obubbi infact gavumenti yaffe nze pulezidenti yampa buvunaanyizibwa bwakutunuulira bitongole bya gavumenti n'okubirondoola n'okulaba nti ababbi bonna mbakolako lipooti bakwatibwe era omulimu ngukola naye mulabye kyenzize mbagamba bulijjo mu kisanja kino no siriipu teri kwebaka nga ndi ne mukama wange ate mukulu wange je n'omuhoozi omulimu gwe tukulembedde ddala okukola gwakulwanyisa bubbi era mwakirabye mu ddwaliro ly'e Kapikyolwa nti abaana baatuusiddwa mu ddwaliro ly'e Kapikyolwa nga tewali wadde ekikozesebwa mu ddwaliro eddwaliro eddene ly'e Kapikyolwa byaddawo nga balina n'okubasindika embaale ng'ate n'embaale naye era ebikozesebwa tebiriiyo tebimala ate byaddawa ababbi abali mu minisitule y'ebyobulamu bazimbamu ebizimbe
okitegere sente zirina okugula ebikozesebwa mu malwaliro ezirina okugula eddagala ne muzizimbamu ebizimbe ne mutuuka mu malwaliro mwalabye eddwaliro ly'e Kapicolo kubanga Balamu yagenzeyo muganda wange Balamu minisita wa local government era Balamu njagala kumwebaza kubanga ye yasoose ku baana bano omukungu wa gavumenti yasoose ku baana bano ate nakola buli ekisoboka n'abateeka mu mmotoka ye abalala n'abateeka ku mmotoka kulwana kulaba nti ataasa abaana nga n'eddwaliro terina ambulance abo toboogerako babuuza lwaki eyasooseeyo abo basiru toboogerako saagala kuboogera ku basiru balumbu ye abo toboogerako boogera ku nsonga z'amakulu kati nkubuulira nti Balamu yabaddewo yasooseewo kubanga Balamu yabadde mu kitundu ekyo yabadde Mbaale yes yabadde mu bitundu ebyo kuvuga wali dakiika ekinene nnyaga mmotoka ze bayina yes ensonga ki yayanguye n'atuukira mu budde Balamu mukozi saa 9 yatuukidde mu budde n'asobola okuyamba abaana ekisooka ng'akozesa mmotoka ze okitegedde zatambula nazo neesobola okuyamba abaana ne zituuka nga tewali ambulance nga naye yennyini ekyokola takimanyi akuba e Kapicolo banaye mulina ambulance tetuyina imagine district enamba teyina ambulance n'emu e Kapicolo naye ng'ababbi bali mu minisitule y'ebyobulamu bali mu kubba sente bazifulumya ne bazeeriira ne bazibba kubanga minisitule y'ebyobulamu y'emu ku minisitule esinga okufuna ssente ebyaddala oba okitegedde yes mu mbalirira y'eggwanga ne bwogenda abandaba mugende mu mbalirira eno eriko kati gye basomye era ojja kulanga minisitule y'ebyobulamu y'emu esinga okufuna ssente nyingi naye ssente bazibba abakungu abali eyo bano ba commissioner baani ne bazibba era njagala kusaba minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu Dr. Kulisi bali omunsi gwe balonze kuba nkimanyi bali omunsi simuwulirangako nti ayina ssente ze yabbye bali omunsi tandika okutabaala Uganda ngo olaba buli ddwaliro eritalina ambulance eritalimu bikozesebwa kubanga ojja kulowooza nti oli Kampala abaana babadde babeera Kampala ng'era gye basomera naye tojja kumanya kinaawo naye njega neegwate Kapicolo neegwe Kapicolo oba neegwe Kanungu ewaaba bali omunsi twalabako Dokita bali omunsi wano ng'afunye obuzibu ewaabwe e Kanungu helikopita gye gavumenti gye yaweereza emuyambe emugyeyo emuleeta e Kampala mu ddwaliro lwaki kitegeeza eri tewaali bujjanjabi naye kubona abaana bano abadde mu mbeera embi wano tunoonya ambulance bajja tunoonya ki badde basobola sindikayo ku helikopita nga bakola ku bali omunsi abaana baluddewo okutuuka anti no okutuuka abaana abawonyeewo bonna n'abalwadde bennyini baluddewo okugenda mu malwaliro kakati kino saagala mukiteeke ku gavumenti nti yaluddewo olaba abasitula bali omunsi ne bamusitula akanyonyi anti wuliriza abaana bano enjega yaguddewo saa 2 ez'ekiro ekyo kimu ekyokubiri nti abadduukiriza abasooseewo nga bakulembeddwamu Balamu minisita wa local government babadde bakwata baana kubatwala mu malwaliro gali kumpi abaana nga basaasaanye mu malwaliro ag'enjawulo okitegedde amalwaliro amafu omutali ddagala naye ng'ate era gyegalina nga abantu gye balina okuddusa abaana nga tewali kyakkola kubanga buli omu alowooza kuddukira mu ddwaliro era ne Honorable Balamu minisita abaana yabaddusizza mu ddwaliro ly'e Kapicolo n'atuuka e Kapicolo nga abasawo banjalangalo bamugase omukama waffe tewali kikozesebwa wano na kimu naga nti tewali kati abaana babadde mu mbeera embi ennyo naga nti kale boba kati baddusibwe Embaale oba okitegeera n'Embaale ng'ate beetaaga kuleetebwa Kampala nga n'Embaale teri oba okiraba kakati Balamu njagala kumwebaza nti yakoze kye yabadde ateekeddwa okukola era kino ne kireeta okusoomoozebwa eri bali omunsi nga minisita w'ebyobulamu yakirabye era kyemmanyi nti nga bwe yagenze mu ddwaliro ly'Embalala naye atandika okutambula ne banne okitegeera bagaba ne district kyenze mbagamba ennaku ezo ntono nga 2 emabega nalaba minisita ow'ensonga z'obwa president mukulu mukyala Babalanda ng'agamba nti baradisi bulijjo mbadde mutuwa lipooti za kikaaki bulijjo mutuwa lipooti nti ebintu ku ground birungi naye tunulira minisita wa local government bye yasanzeeyo ebintu tulaba ng'ate ebintu birala nnyo anaina okucekinga bano baradisi oyo yennyini ye yalonda ne ali mu kiwoofiisi yeebase president yabalonda naye office oyo ye supervisor waabwe
okitegere anti era yali mu office wali yebasi n'okulonda ba assistant RDC bano tebakola ate nayongera ko n'agamba president wetaga basita ate nga tebalina kye bakola RDC talina kyakola afuna sente deputy RDC talina kyakola waliwo na assistant oba okitegere kati babalanda mu mbeera gy'olimu etamanyira bigenda mu maaso mu bantu balamu yamukolera buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange.